Olwaleero basente ba NRM mu district ye Kalungu bakedde mu lukungaana okusala entoto butya bwe bagenda okwaniriza mu President Museveni olunaku olw'enkya ng'azze okuwenja akalulu. Mu lukungaana luno basoose kolokota bannaabwe abaziba balyamu enkwe ne batandika okuseketerera ekibiina nga beebuuza ensonga ebakoza kino. NRM ekigitte Kalungu wano ekigitte Lwabingi si balala bantu muboogereko si nze. Kati mwekyabalonza Habi Kigongo chairman wa NRM Lwabingi simwe mwatta NRM esawa lwa nayimirira nakuba enkiiko agamba ba NRM abayita biwalakatirwa ate ndiye chairman wa NRM ngawagira independent. Banera balazo obwennyamivu y'omubaka omukyalo wa district eno Aisha Sekindi okwekobana n'abamu ku bannakibiina ne balema okukola ebyo ebyabalonza ne badda ate mu kuvumirira abalala. Mubaka waffe omukyalo oyo gwe twayagala ennyo nga tumuleeta alina akakundi k'aba opposition nga kaffe k'Abanyarwanda kebagambye nti taata yagoba Sewungu lwakumugamba nti ffe President Museveni gye yatujja tumanyiyo. Atembeeta independent bwasanga Kiganda amukuba bwasanga Kyabagwa amukuba bwasanga Sembija mu East amukuba be bayine emmotoka zaffe bana abantu be Kalungu mpulire ennaku nga Honorable Aisha yakwate emmotoka 2 dabo cabin emu nagiwa com endala nagiwa Habi Kigongo bachakalira mu chakalizi tezina tuyamba ku NRM muzikola ki. Ekisinga okubaluma kwe kubanga omukyalo ono yarema okwetaba mu kamyufu k'ekibiina kyokka n'asalawo okujja ku bwannamunigina nga ssaawa eno ateetera n'abaludda luvuganya ate nga ne mu kibiina tiyalangirira nti avuddemu. Nonsaba n'okufukamira nfukamira nga Katonda w'eggulu gy'ali n'owaaba Nalwanda ng'awulira. Honorable Aisha ne Komu ne Hani abatusasulire okulwanyiza gavumenti yabaleeta muki ne bakuwa n'emmotoka n'ogirwanyisa. Bino bibadde bigenda mu maaso nga ye Aisha Sekindi ali mu kuyega balonzi e Kalungu ku kyalo Mukoko kyokka n'akiikira ensingo bonna bamwogerera ebisongovu nti abakwasizza Mukama. Naye oli wayimirira nga topic aina kuvuma Aisha talina nona bwe yenkana Aisha waabwe akakono kenko kisaati alyawo Aisha Aisha n'afuuka ensonga Aisha n'afuuka ekyokukola Aisha n'afuuka wallahi bakwasa Allah buli muntu ajogerera sina kwenda kwogerera. Bw'atyo asabye bannakalungu okumusaamu obwesige nti naye waakubayamba okubakulaakulanya. Omuntu abeera n'emitwalo 5 nga tegimugasa nga yeetaaga emitwalo 5 for example naye ng'alina okugenda yeewole ssente ezo somewhere. Lwaki Katonda abampadde n'empitamu sibeegayirira ne banzikiririzaamu nze nabo ne tutandika saako nga bwe twatandika ey'e Masaka. Ate Masaka abalonzi ku kyalo Buuliro mu ggombolola y'Ekyesiga abalonzi bavumiridde abakulembeze ab'ekiboggwe abalemeza ekibuga emabega. Abalonzi abalina obululu bwabwe naye abantu basombe nosingana omuntu eri ekyantale nogatola anonyewo ki ebbuli nosingana weri ejiino gawona anonyewo ki lwambaza tisande kati waliwo nasinga yere ekoze eki naye nga twali baawo. Bano babadde mu lukuŋŋaana lwa Mary Babirye Kabanda owa Democratic Party lwakubye Masaka ng'asaba abantu okumuwagira ku kifo ky'omubaka omukyalo wa district. Ono abasuubiza okubanja ekkolero lya tiles n'ebintu eby'ebbumba President Museveni be yabasuubiza singa abaweereddwa omukisa okudda mu palamenti. Lwaki basuubiza ekkolero lyaffe nali ngezesaako nze lulinga nti twaziza nalina wenkituusiza nga nakyo kikuza nesiddayo mu palamenti kati twagala ekkolero eryo kubanga ekkolero eryo baali balirira nga ligenda kuwa abaana abavubuka ab'emirimu 10,000. Ne mu disitulikiti ey'Empigi abeesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo bongeddemu amaanyi mu kakuyege waabwe anabatuuza mu bifo eby'enjawulo bye beegwanyiza. Abakoze kakuyege olwaleero kubaddeko Teddy Nambooze ne Hilary Kiyaga Innocent nga baagala kweddiza bifo by'obwa palamenti Hassan Waswa ng'ono ayagala bwa kansala n'abalala. Teddy Nambooze awonse okuwenja akalulu mu ggombolola y'Ekiringente ng'eno abaayo bamwaniriza na mizira era abasabye okumwesiga bamuze mu palamenti agguse bwe yatandika. Nalaba nti bwe nnyibirira nammwe ne tuteekateeka Teddy Nambooze addako waakiri nja kwawukana kwabo abalemeddewo nga bakuze nga tebateekateeka balidda. Ate ye Hilary Kiyaga Innocent abadde ku bizinga bya Buyinga ng'abeeno bamwaniriza mu mizira nga bagamba nti ku byabakoledde tebayinza butamulonda. Ono abalonzi abasabye obutakkiriza kubabuzaabuza nga balina ye batuuseeko gamba nga oluguudo lwe bakola olwali lumaze ebbanga ng'ebizinga tebifiibwako ku nsonga z'enguudo. Era mbeebaza mwebale okubeera nti
mwakwata mukono wakiri Kampala Road waffe ono netumugazia. Ono yeetoolodde ekizinga kyonna nga batambulira ku bodaboda okulaba nga buli mulonzi bamutuukako. Abakulembeze abalala nabo bakunza abalonzi okubeesiga ku mulundi guno manvuuli efuge wonna.